yensonga lwaki ne leero nzijanga ngamba muganda wange nti bw'omanya ensobi eweekuba mu kifuba n'okyusa oba owonyezza obulamu bwo okusinga okulemera mu kibi oba okulemera mu nsobi. Yes. Ojjukira bulungi nnyo nti baali batutaddeko omukyala gwe bayita full figure. Era ng'ayambalira buli muntu gwandirowoozezza nti yavangayo n'ayogera. Yes. Ku Bujingo ne Suzani Makula. Katonda n'atuyamba nti bwe luba lutalo kugamba olutalo lwalwanyisibwa mu nsi ey'omwoyo. Yes. N'ey'omubiri. Ne lugenda mu kibayita intellectuals. Ne lugenda ne mu kyetwandiise abantu abawansi. Yes. Era tugenda okukkakkana at least nga full figure ali ttale. Awo ne tujja ne twebaza UCC, ne twebaza abantu abatugoberera, ne twebaza buli muntu. Yes. Nti weebale ne tugamba era awo kale tulina we tukoze eki, tulina we tutuuse. Yes. Kati ye full figure tekyamumalidde n'agenda ku akaunti ya Buule ono eyawandiika yes, ebbaluwa eyavaako okuyimiriza full figure. Ate nno ye kugamba n'alumba Buule. Yes. Ng'agamba ebbanga lyogeredde mawulire ofunyemu ki era kyemuva mujja okufa bwe mutyo ebigambo bwe bityo gendowooza nti nno tebirina kyebiyinza kukola ki kukyusa ku Buule. In fact kamesagi ako kaali kagamba bwe kati full figure ke yaweereza Buule. Yakaweereza ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali 26 April. Yes. Omwezi guno bwe tugenda okukuba amabega. N'amubuuza mbu amawulire ebbanga ly'ogamazeemu olina kaki wenna osiiwuuka ovaako n'evvu. Naye Buule Gabriel Crispus Buule oli muzibu nnyo, oli mubi nnyo. Omanyi bwe yaddamu full figure? Uganda eyenkya. Kambere specific nze siswala oba mbeera ku kituuti ne Makula nga tetuli bafumbo bampeta, nja kusigala nga muyita mukyala wange bwe kiruma agende yeetuge. Kati awo sheetan abawulira nga tebasobola kubeera mu maaso gaffe mutambule mutuviire tugenda kusigalawo bwetutyo. Kati awo sheetandisa awo etandise. Kati awo otandise shonkuwulira luli oba badde ku ki? Ontegedde bulungi nnyo. Onfulira? Nkufuna bulungi. Awo sheetandise. Kakati nze omusajja gwe njogerako gwe bayita Aloysius Bujingo namusoma bweso. Okay. Waliwo meeting eyatudde mu wiiki eno gye tugenda okuba amabega. Mu meeting eyo nga bali mu kunoonya empenda, batema mpenda, tukoze tutya okweyambula ekikoligo kino. Omanyi kibayita ekikoligo? Ekikoligo edda mu mirembe gy'ebigenge. Yes. Ng'omuntu alina ekigenge bamuteeka ekidde mu bulago. Nga bino ebidde by'envwa. Yes. Yewe embwa zikyabeera n'ebidde bannange. Ntudde n'oziraba. Kati ekintu ekyo baali bakiyita kikoligo olw'ensonga nti kyali tekivaamu mu bulago era nga lwaki kyabanga mu bulago bwa
oyo alina ebigenge ng'abagamba abange nze ajja gye muli sigwanidde kubasisinkana yadde kubabeera kumpi olw'ensonga nti ndiko ekikoligo oba ndi mugenge. Kati meeting yatudde nga bagamba ekikoligo kino ekituli mu bulago tukyeyambula tutya. Meeting eyo sigenda kubulira bagibaddemu naye ekikulu tufune information naye naawe tugiwa abantu ate oluvannyuma obuntu obutono obwesigaliza kiki? Bweko kamu kubiri buntu butono nnyo at least ekifo meeting eyo yabadde mu Bujingo. Susan Makula abalala njabba kuwamu ogweddemu nsa program eyo. Ekigendererwa kya meeting kiriwa? Anti baleeta fulufiga n'atakola. Baali bamanyi nti fulufiga tebamuleese agenda kuvuma buli muntu ayogera ku Makula kwegamba ne gwe bavumye asabe ne balance. Naye ate bagenza okuleeta emmundu ng'emmundu temuli masasi. Abaana ne bagikuba yonna. Emmundu gye baleese yakubye bbo. Beetunuzaamu omudumu gw'emmundu. Kati ng'olwo balina okunoonya bakoze batya okulaba ng'ate ewabadde fulufiga bateekawo ekirala. Kubajjukira fulufiga bw'alemererwa kabwejumbira mwenyewe yennyini n'alumba ne munne bwe balina ekikoligo. Ne bakyekwatiramu naye mwana nga kikwatika. Kansooke nzija bumenshoni buno butono nnyo mu bufunze obw'ekitalo nga sinagenda ate mu programu ey'olwaleero aba Ebenezer Painters bakujukiza nti gwe yeetaaga a new look ey'ekizimbe kyo bizinesi yo saako na buli kimu kye weetaaga okubeera nga osikiriza abantu n'ekizimbe kyo oba nnyumba oba somero oba arcade oba mall ojja kubeera nga obeekwata Ebenezer Painters be basiizi ba langi nakinku mu ggwanga Uganda era basiŋŋaanibwa mu kibuga Kampala waneene. Namba z'omukulu Joseph ojja kubeera nga oyita kwezu kwennyini obawe emirimu egikwatagana ne interior designing saako n'okubeera nga bayoyoota ekizimbe kyo okutuukagana n'omutindo nga buli omu bw'akitunda akagama ddala kituufu. Nja kubeera nga nkola business noono tewetaaga abantu bagenda kubeera nga bakufera kusiigira kizimbe langi etakwatagana egenda okukuswaza nno. Ebenezer Painters bajja kubeera nga weekwata. Brand Property Services Uganda Limited bakutegeeza nti oba oli Bulaaya oba oli wano mu ggwanga Uganda osobola okufuna ekintu kyonna ekigwa mu real estate category oba weetaaga poloti mu ggwanga Uganda yakuzimbirako yakulimirako yakulundirako osobola okubeera nga ogifuna bulungi nnyo. Estates ez'enjawulo eziyoyoteddwa obulungi mu ggwanga Uganda ku nguudo ez'amaanyi oba main roads Gayaza Road, Hoima Road, Bombo Road, Entebbe Road n'enguudo ez'amaanyi mu ggwanga z'otegeera ate era nga bakugamba nti poloti ezaabwe zitandika kakadde kamu tojja kwekwasa nti ate tewasobola kufuna ttaka no. Ennyumba fully furnished weziri saako n'ennyumba eziwedde okuzimbibwa ng'oleeta bulesi bintu byo era okwetoloola enguudo za Uganda ezitali zimu ezo nno zitandikira mu bukadde 3, 4, 5 n'okweyongerayo. Abaagala Entebbe Road plots kuva ku 5 millions n'okweyongerayo naye nga tene nakawuka ofuna 25 kyapa kyo. Yes, kasemberayo ddala nja kubeera nga nkujukiza charity run eya of course Uganda enkya wamu ne Isaac One Case Foundation tukwataganidde wamu okubeera nga tutaasa omwana wa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya eno twagala abaana ngasobola okufuna access to quality education according to self-sustaining or SDGs, self-sustaining development goals or SDGs eza United Nations. Quality education is key. Naye bwe twatuuse ebugweri that is Busoga region tweyongedde okwennyamira ne tugamba no babeera nga abaana abamu ebibiina ebirina okubeera nga byawukana nti kiraasi zaawukanye twasanze abeeyo nga kiraasi emu ekijawula kakutiya okumanya eno P1, P2, P3, P4 ng'ebifaananyi bw'obiraba nga tukkirize tekisobola kubeerawo nga we have a voice, we have a following, we can do something. So tukkiriza nti learning materials, sanitary pads, ebitabo,
maniras, 3D charts zisobola okuyamba abaana bano okubeera nga ba-accessinga quality education. So okubeera nga otituukirira kyonna kyolina oba kikalu oba nsimbi tusobola okubeera nga tukwatagana tudelivalinga ebintu bino mwezi ogwa May. Yes, nga twagala kikola nga abaana baddayo ku masomero ebintu bino be-delivered at least nabo benyumirize mu ggwanga Uganda ey'enkya. Buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya, mbaniriza nnyo nate era mwebale kutugobera saako n'okutuwa feedback oba response kweyo bye tubaweereza ku mukutu guno okuyita mu podcast eza Spot on Analysis ne Aloysius Matovu Junior. Mwebale tuwa comments, muli bayitirivu nnyo okuyita ku mukutu guno ogwa Uganda ey'enkya. Ate era tulina ne mu maaso awo channel endala egenda okubeera nga twegattako okubeera nga twongera okubawa waaka okufeffetta waaka ate era information esunsuddwa esengejjeddwa eyo yennyini gye weetaaga okuwuliriza n'okuwa amatuugo n'obudde. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala mu episode y'olwaleero era tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga ezitali zimu. Waliwo ampeereza ka message wano ndowooza nkasome bulungi oba ke kanaakola n'omulamwa gwa leero. Waliwo ampeereza ekigambo ebintu bibadde mu lulimi Lungereza nti at Canaan there was a wedding where Jesus turned water into wine. Maybe the Ugandan Canaan dwellers are now drunk with wine. Nti okubivunula nti ku Kanani waliyo embaga mirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo oba Yesu Kristo. Ku mbaga eyo Yesu waliwo ekyamagero we yafuusiza amazzi ne gataaninga into wine. Naye oli ampeereza kantu kananga n'ekirabika baba bali ku Canaan land ey'e Uganda. Balujuju mu bufunze wine oli gwe baafuusa ate ye kuva ku mutwe okutuukira ddala ku ndiga ntamiivu. Bigambo si byange, waliwo ampeereza ka message neetongera okubeebaza bananga bali ku mukutu abatuwa feedback or responses ku bintu bye tubaweereza banemwe bali kutubeera nga mutugoberera. Kyattendo nnyo okubeera nga musaayo amaanyi gammwe data n'obudde. Ezimu shows zikunukiriza musaawe emu n'ekitundu ne mulaba nga okusinziira ku analytics over different people around the world nga balabidde at least eddakiika 3-4. Ekyo nno kyanjawulo. Naye nnyongera okujugiza mu sabbiiti 2 okuva kati omunnyo oguweddemu ensa. Oza towidde bulungi bubaddemu ebireekaana. Sabbiiti 2 okuva kati omunnyo oguweddemu ensa episodes zigenda kubeera nga zitandika. Byembadde mumanyidde nti ffe munnyo kaakati waliwo agenda okuvoisinga ndoozi ayongereko ffe munnyo oguweddemu ensa. Zonna tugenda kubeera nga tuzikola n'omukulu Aloysius Matovu Junior. Omukulu ndi naye era tugenda kubeera nga tuwuliziganya ey'olwaleero yo omulamwa ndowooza oba yanaagumpa oba gwego gwensomye. Omukulu sebo ogamba otyeyo naye ngenda kuwoninga nga tonnaba kutandika ya leero obuntu obutonotono nga si bunene nga naawe obufiri nga si bunene bw'oba owulira ng'oyagala emirembe naffe ne audience ya Uganda ekyokusookera ddala nange obuntu obwo obutono sebo tebina kye bukujjako tobudekangayo. Akowa booda kali awo tekavaawo emboozi gye yakunyumiza oba nagwo gunaabeera mutwe tokajjaawo okatuulidde obukodde obuli ku ggwe. Akowa booda okayita katono. Naye mwe Matovu leka kubeera mulyazamanyi obwo buntu butono. Luli nali nkugamba akatono akalokeeki n'ogamba kanene.
naye kuko yakuba nakakatandika kuwa boda ongambye nti kaleke gufuuse gunene naye jabbanyumiza wetuli akaalo k'eki kalimu okuteeka ettaala ku gundi okuzza balubu mu gundi n'avaayo n'afa ako kanene nnyo gomanyi abantu mu ggwanga Uganda death toll y'abantu abawanika zibalubu waggulu ne bafa omuwendo gweyongedde anti bo si bawanvu nga ye naye ekyo kibadde kyetaagisa naye bannange tujogeddwa mu Uganda omusajja enanga oba aligenda mu ggulu yadde programu tenatandika sinabuuza ku bantu ojjukira gundi z'amagye oba magye droni z'amagye droni za oba poliisi nga ziri ewa Bobi Wine so omukulu yavaayo busimbalala n'agamba enanga mukama musajja gwe Katonda tali kusonyiwa enanga ozanyidde ku bannayuganda n'obamalamu amagezi mukulu Matovu ye yagiyita munyenye ssebo aziifu ewuwe waliyo munyenye buli lunaku n'emu ate ekinsesa nti akugamba ekintu taseka tamwenyamu ng'alisa he's the best actor nti kwegamba obeera ne siini ng'owandisa omuzannyo go siini yakulimba oleeta enanga ne bw'atayogera n'atuula butuuzi awo bumanya nti kati oyo alimba n'addayo eka mukyala we n'amukulisaayo welcome back darling kulikayo mu kulimba eggwanga enanga kati tutuuse bane abatulaba abatuwuliriza yonna gye musinzidde okutwagala thank you so much kama Katonda abatwagalire abaddizeewo byamuyiika ffe tetulina kyetusobola kubagabira tetulina kyetusobola kubasasula tetulina ngeri ki gye tuyinza kubalagamu kusiima kwaffe wabula tugamba nti Mukama yaaba akibabalira naye nga muli mutya yonna gye musinzidde abali mu Europe abali mu Middle East abali in Netherlands because in Netherlands ebeera Europe abali mu America abali mu Asia Scandinavian countries kale kangame people in the diaspora banemba buuzizaako nnyo abantu bayagadde nnyo bye tukola bayagadde nnyo engeri gye tukwatamu ensonga era bayagadde nnyo episodes zino ze tuzze nga tukola kubanga bo bagamba nti abamu ziba zibudde amaaso ebintu kati babiraba nga amaaso gaabwe tekuliko ga lubindi abalala bayongedde ku konfaminga ku ebyo bye baali babuusabuusa kusinziira ku ebyo bye tujja nga twogera ate abalala bafunye byonna so mukulu w'amala naawe nkwebaza Uganda ey'enkya webale kumpa platform naye nga bw'oyanjudde mu maaso awo tulina ekijja abantu mukulu w'amala njagala kino omanyi omuntu okubeera successful kyebayita omuntu okubeera successful oteeka okuba nga olina omuntu omulala gw'ozadde mu bizinesi eyo either gy'okola oba mu discipline eyo gy'okola bw'obeera mubazzi omwana wo oba omwana wa neighbor oba omwana yenna gwe wajja ku kkubo n'omuyigiriza okubajja n'atandika ebbajiro naye n'atandika kwegamba okukola bagamba nti muzeeyi w'amala alina ke yeekoledde ne bw'aba taliiwo omwana gwe yajja ku kkubo asobola okukola ki okukola byakola in fact abantu abatugoberera mu kaseera kano osobola n'okunoonya Aloysius Matovu bwe tofaayo yadde tekuli kiriko YouTube
gwino kirikinga bukirikinzi n'olindirira njagala obeera omukwabo. Okay. Naye tukyakola enteekateeka tuleete ekintu abantu ekijja basanyusa. Okay. Naye mu kaseera kano asobola okugenda ku YouTube n'onoonya Aloysius Matovu. Yes. Just subscribe. Yes. Ojja kubanga okinkole, ojja kubanga onzadde. Okay. Why osonyiwe nakubidesimu neŋŋamba sokolindeko katono sokolindeko okupapa olina akantu koyogedde okyalina nekakaninako olina akantu koyogeddeko n'ogamba nti waliwo omuntu oyinza okugamba nti mwami wamala oyo yakola nnyo era n'ebibala bye tubiraba nti akutte ku gundi olwo ate mwami enanga tozaalanga omwana n'oyagala afaanana enanga. Mwami enanga communication mulungi nti omwana oyo mwami enanga yamutendekera. He knows good public relations. Esi public relations. Esebo. Bagiyita public fulale. Omwana omwami Matovu wakugamba banaye neegomba omulimu gwa mwami enanga nandyagadde ngukole era njagala mwami enanga mentalinge mutwala ku DNA nekakasa oba wange wasi wange nze olaba sitwala baana ku DNA kasita omukazi ajjanga nga bonoga nti nga nzijukirayo oba nga bonoga nti omanyi nze siri mutuukirivu nga Bujingo nze nsobya ndaba neegomba ate nyonoona ate bwe mala okwonoona neenenya oba neetonda. Yes. Naye mwana wange najja naŋŋamba nti yeegomba omulimu gw'enanga mutwala ku DNA. Nga sandi tutte mwana ekyo tekiri mu DNA yammwe ate tusobola kutuuka awo naawe nti omwana yeegomba enanga. Kati mukama katonda naye lwaki oleeta enanga mu puroguramu yaffe tugende kantu enanga ayina bafans ani enanga nga buli lwatalimba bawulira bubi nga Paul namaye bwavayo nga yamyuka nti omwogezi wa polisi navayo nayogera iyi enanga yalazeewa kale Bujingo singa yakwana Paul namale namaye leka naawe tuleke tugende mu yale singa tetulina nnyo gundi ate kati yoli wa polisi atalabika bulungi bayina omusajja bane mutusonyiwe lwaki toleka abantu nembabuulira byendeese binjokya soko yabujjeewo obwo binjokya gwe binza okukubabula bijjeewo tugende mu maaso ngambye nti omusajja ono kankole ki kankunoonyeeko essebo nga nyina ebintu byenjagala tugirewo abantu bano omanyi abantu baffe bano batulinda nnyo batwagala nnyo era batugoberera nnyo ate kyensinga okubebazaako buli kyoteekayo bafaayo nnyo okukigoberera ndowooza baba bategedde nti buli kyoleeta kibeeramu amakulu. Yes. And nja kusinziira wano nsabe abalina bizinensi bazireete ozirange oba bazireete tuzirange. Yes, very good. Omukutu guno nno gwesigika tegulanga balogo. Yes. Tetulinaako bawoza nti kakati gwereeta buleesi kino oba kiri ebintu biggwe omanyi waliwo kibayita brand omukutu guno brand. Yes. Olw'ensonga eyo ate nammwe abalaba bw'omulaba kye tulanze muteekinga step bw'oba olina kye weetaaga nga kiggwamu ebyo bye twogeddeko tugezeeko okulaba nga tuwagira abantu abo. Kakati nsooka okwebaza abantu abagoberedde audio. Yes. Waliwo audio
eyazze nga tonnaba kuleeta omwami ono Mutebi yabadde Mutebi yabadde akkaatiriza ku nsonga ze tubadde tuzze nga twogerako. Yes sebo. Odi eyo abantu baagiwagidde nnyo, baajagadde nnyo era baagigoberedde nnyo. Bw'otunuulira mu comments olabira ddala nti mu butuufu abantu bakkiriziganya naffe era baagala nnyo ebintu ebyo bye twogerako. Yes. Naye waliwo omanyi nina ebintu ebijja nga bintomera. Oluusi ne mbiwandiika wansi, oluusi ne mbikuweereza mu message ne kugaa nti obinzijjukiza. Yes. Nakugamba obulwadde bwe twagala okuvumula bulwadde bwa bwenzi. Wadde si ffe basawo abasinga obulwadde bw'obwenzi omuntu yennyini abubeeramu yasinga okwejjanjaba n'abuvaamu. Yes. Oba n'abusigalamu. Wano wendi ewa omusajja mukwano gwange awagira omukazi ako Blue Jays. Blue Jays yemu ku ttiimu ndowooza ezisinga abawagizi wano mu Toronto. Okay. Abadde anywa nnyo sigala. Era nga ayagala nnyo okuzannya lottery wano. Naye ennaku ezo oba twava ku ki ne mubuuza ku lottery. Nangamba, you see, I no longer play. I've played lottery for so many years, but now I'm not playing anymore. And you know what? I even quit smoking. Okay. Now it is my second day. Lunaku lwali lwakubiri awo nga maze okuba nga takyakola takyanywa sigala. Naye nga musanyufu nnyo. Ne mubuuza, waliwo kansula eyayogeddeko naawe nga akugeza kuganga akusaba okulekeraawo okukola by'obadde okola kuba obadde obyagala nnyo. Nagamba no one spoke to me. Musajja muzungu. I just decided and said enough is enough. Yes. And I'm telling you, I'm going to make a week, I'll make a month, I'll make a year, I'm not smoking again. Laki nkuwa ebigambo ebyo omanyiza obulamu bwange butambulira nnyo ku byokulabirako ate ebyokulabirako ebitali bifumbirire. Ebirabikako nga mbirabyeko oba nga nammwe mwennyini mwabirabako oba mwabiwulirako. Yensonga lwaki ne leero nzija nga ngamba muganda wange nti bw'omanya ensobi eweekuba mu kifuba n'okyusa oba owonyezza obulamu bwo okusinga okulemera mu kibi oba okulemera mu nsobi. Yes. Ojjukira bulungi nnyo nti baali batutaddeko omukyala gwe bayita full figure. Era ng'ayambalira buli muntu gwandirowoozezza nti yavangayo n'ayogera. Yes. Ku Bujingo ne Suzani Makula. Katonda n'atuyamba nti bwe luba lutalo kugamba olutalo lwalwanyisibwa mu nsi ey'omwoyo. Yes. N'ey'omubiri. Ne lugenda mu kibayita intellectuals. Ne lugenda ne mu kyetwandiise abantu abawansi. Yes. Era tugenda okukkakkana at least nga full figure ali ttale. Awo netujja netwebaza UCC, netwebaza abantu abatugoberera, netwebaza buli muntu. Yes. Nti weebale netugamba era awo kale tulina we tukoze eki, tulina we tutuuse. Yes. Kati ye full figure tekyamumalidde n'agenda ku akaunti ya Buule ono eyawandiika yes, ebbaluwa eyavaako okuyimiriza full figure.
ate nno ye kugamba nalumba Bule. Yes. Ngagamba ebbanga lyoberedde mawulire ofunyemu ki lwaki muva mujja okufa bwe mutyo ebigambo bwe bityo gendowooza nti nno tebirina kyebiyinza kukola ki kukyusa ku Bule. In fact kamesagi ako kaali kagamba bwe kati fulufiga ke yaweereza Bule yakaweereza ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali 26 April. Yes. Omwezi guno gwe tugenda okukuba amabega. N'amubuuza mbu amawulire ebbanga ly'ogamazeemu olina kaki wenna osiiwuuka ovaako n'evvu. Naye Bule Gabriel Crispus Bule oli muzibu nnyo oli mubi nnyo. Omanyi bwe yaddamu fulufiga? Ulira Bule addamu fulufiga amugambye nti amawulire ebbanga ly'ogamazeemu olina kaki wenna osiiwuuka ovaako vvu. Ulira Bule we yaddamu fulufiga olaba oba Bule ddala abadde fair. Okay. Bule yagamba nti there are 2 atoms in hydrogen. Bule. Omanyi ebintu bino tubigirayo abatugoberera oba abatuwuliriza. Yes. Bamanye abantu betudiringa nabo entegeera yaabwe efaanana etya era ne bana abavaayo ne bagamba nti no ono tagwanidde kubeera nga ayogera ku platform yonna. Yes. Bayimirira ku ki? What is their locus standi mu lulimi lutwandiyise olwa kooti. Basinziira ku ki? Bayina bwannannyini ki mu kintu ekyo. Bule yagambye there are 2 atoms in hydrogen, which means one molecule of hydrogen has 2 atoms. Yes. And that will never change. Onosonyiwa sigenda kuvunulira fulufiga bigambo bino kubanga ono yagadde abisome abitegeere mu lulimi nga luno. Because Bula yanukulaani. You have to Bula yanukula gundi presidential advisor. N'abawemuzi kakaddemu kaviire ddala waggulu. There are 2 atoms in hydrogen, which means one molecule of hydrogen has 2 atoms. And that will never change. Yes. You have to either be inductive and deductive to see things differently. I cannot deploy brothel language to make you understand, but I assure you I'll protect journalism from your guttural language. End of story. Natekako ka emoji nga kagamba bino byempandiza obitegedde. Fulufiga n'addamu ki? Ninze response ya fulufiga teyaddamu. Yabivaako yakomaawo datandooza yamuggwako. Ebintu ebyokumumenya obwongo. Data yamuggwako. Omuntu eyali aleeteddwa okudifendinga ekintu kya Aloysius Bujingo bamuwadde levo bwe bamugja ku mpewo. Bamuwa levo ye yennyini n'agamba bannange oyo omusajja bwe muddamu nnyinza okuvaamu amannyo, nnyinza okuwanguka amannyo mu kamwa kambireke. N'abyesonyiira ddala. President yawa fulufiga emmotoka. President yawa fulufiga emmotoka. Yes. Olabako fulufiga ng'atambulira mu mmotoka eyo. Lwaki tagitambuliramu ng'ate president yagimu? Yakyagirina. Kuba ye mukuwemula yafunamu emmotoka brand new 0 mileage.
mu kwogerera president Ssebo longoosamu amwogerera ki mu kuwabula president rather amuwabula ki oza ku nsonga era z'oyogera president yagenda okugwa fulufiga emmotoka ng'amujja mu people power ng'amujja mu kulumirirwa kiwandiisa abantu abawansi teyamuwa mmotoka lwakuba nti no yagimuweera ku mulimu yamugula asirike kwegamba mu ngeri yegamba nti jangu nkutereereza obulamu jangu owemulire wano owemulenga ne ssente bw'ofuna okuva lwe bamuwa emmotoka tagitambulirangamu kosi mulangako ng'agenza oba ku media house nga avuze emmotoka ye ekyo kitegeeza ki nti balinga abaamuwa ekkomera kati kyabuuza Bule nti ofunyemu ki mu bbanga lyonna lyokoledde mu mawulire waliwo ekintu kye batagula na ssente waliwo ekintu kye batagula na bintu bakiyita integrity engeri gy'oyinza kale tebagirya integrity y'omuntu tebagirya naye yereetera omuntu okubeera mu kye bayita ak'obuntu ate bagamba nti ak'obuntu kasita kabula mu muntu awo aba tuuse mu mbeera ey'okuba nti kagamba buli kyakola ayinza okukola ekintu kyonna kyonna nga naye taswala n'okuswala aba takyaswala aba aswaza buswaza mu bufunze nze nkozeeko n'abantu naye lumu mba ndi ku Ddembe FM awo naliko n'emikwano gyange babiri sijja kwogera amannya gaabwe kubanga kiyinza obbayisa obubi naye mbatega akakodyo nga njagala kulaba entegeera yaabwe ate nga tuli ku mpewo kati tulina argument eyagira awo nolega balenze ekyo nkikola ne balanze sisobola kukikola nze sikisobola kikola kakati tenabambuuza baali babiri ne babuuza kati watya nga ntaddewo akakadde kamu kampe kyakulabirako nevuga nti singa nteekawo akakadde kamu negamba nti jjamu empale ogijjamu oba togijjamu omi nebaga nze siswala njijjamu kumpewo nga tuli kumpewo naye mbagamba anti kati nze olwekuba nti nze enswala y'ensonga lwaki mba sisobola kikola era ne bumpa miliyoni nze empale sigijjamu naye obwo bombi ne beetunuulira obwo buba buntu butono nnyo okugjamu obujja empale Jessica kadde kamu ku bwavu bw'e Uganda jjamu nga kuweereza ogende ku State Square gijjemu buntu butono naye kayinza okugejja kati kagezi beetunuulira bonna ne bagamba omuyaaya atukubyeko ate bino bye twogera oli omuntu ayinza okugamba nti nze siswala ekita kijje naye wensibidde oba ontegeere kambere specific nze siswala oba mbeera ku kituuti ne makula nga tetuli bafumu mbo bampeta nja kusigala nga muyita mukyala wange bwe kiruma agende yeetuge kati awo sheetansi abawulira nga tebasobola kubeera mu maaso gaffe mutambule mutuviire tugenda kusigalawo bwetutyo kati awo sheetandisa kati awo otandise shonkuwulira luli oba badde ku ki ontegedde bulungi nnyo onfunira nkufuna bulungi awo sheetandise kakati nze omusajja gwe njogerako gwe bayita Aloysius Bujingo namusoma bweso waliwo meeting eyatudde mu wiiki eno gye tugenda okukuba amabega mu meeting eyo nga bali mu kunoonya empenda batema mpenda tukoze tutya
okweyambula ekikoligo kino. Omanyi kibayita ekikoligo? Ekikoligo edda mu mirembe gy'ebigenge, yes, ng'omuntu alina ekigenge bamuteeka ekide mu bulago nga bino ebide by'envwa. yes, yewe embwa zikyabeera n'ebide bannange. ntudde noziraba. Kati ekintu ekyo baali bakiyita kikoligo olw'ensonga nti kyali tekivaamu mu bulago, era nga lwaki kyabanga mu bulago bwa oyo alina ebigenge ng'abagamba abange nze ajja gye muli sigwanidde kubasisinkana yadde kubabeera kumpi olw'ensonga nti ndiko ekikoligo, yes, oba ndi mugenge. Kati meeting yatudde nga bagamba ekikoligo kino ekituli mu bulago tukyeyambula tutya. Meeting eyo sigenda kukubulira baagibaddemu naye ekikulu tufune information naye naawe tugiwe abantu ate oluvannyuma obuntu obutono obwesigaliza kiki? bweko kamu bubiri buntu butono nnyo at least ekifo meeting eyo yabadde mu Bujingo. Susan Makula abalala njabba kuwamu ogweddemu nsa program eyo. Ekigendererwa kya meeting kiriwa? Anti baleeta fulufiga n'atakola. Baali bamanyi nti fulufiga tebamuleese agenda kuvuma buli muntu ayogera ku Makula kwegamba ne gwe bavumye asabe ne balance. Naye ate bagenza okuleeta emmundu, ng'emmundu temuli masasi. Abaana ne bagikubakuba yonna. Emmundu gye baleese yakubye bbo. Beetunuzaamu omudumu gw'emmundu. Kati ng'olwo balina okunoonya bakoze batya okulaba ng'ate ewabadde fulufiga bateekawo ekirala. Kubajjukira fulufiga bw'alemererwa kabwejumbira mwenyewe yennyini n'alumba ne munne bwe balina ekikoligo. Ne bakyekwatiramu n'emwana nga kikwatika. Olina kasho ke wandagaawo ng'oŋŋamba abakulu baali ku sho nga tebasobola na kwetunula mu maaso. Neŋŋamba Mukama Katonda bano bazze tulaga ngoye ng'otunuulira kigamba natunuulira omukazi ng'awa obujulizi nga nene gwabuwa naye alinga alina byazuula ate ebipya ate omanyi kye bayita face terimba. Oyinza okulowooza nti no togyeyogedde kale talina kyeyogedde, naye feesi y'omuntu buli weewulira ekintu kyebadde tewulirangako ebaako engeri gyekitegeera, ebaako engeri gyekiyingiza. Yes. Omukulu nagenda okumulaba nga waliwo ebintu byatandise okulaba nga firimu za Bujingo katandika butandisi. Engamba ontyo. Kati nga omanyi nga n'okwetunula mu maaso ensonyi zibakwata kubanga omanyi kibayita okwekaza. Yes. Omanyi bajjajjaffe balina engero baga ow'empaka akola atya? Akunamya ebiri ssebo. Ow'empaka akunamya ebiri bamugaa nti gundi ng'otudde bubi. Aga sha mbukati wano ntudde bubi. Kuba akafaananyi. Kati oli akugambye nti nno omukyala ono watudde si w'alina okutuula. Kati gwolinga kakatiriza ng'agamba nti mwabalowooza nti nno watudde si w'alina okutuula kati kantuulirewo ddala naye mukitegeere nti nno kati ffe tuli muganda wange natunuulira puroguramu nempulira ennaku nensaasire yali ku kamera kirabika baateekawo kamera ndowooza wa kamera n'avaawo kuba nalabanga shoti nga tezikyuka nnyo kiri awo. Yes, nga bo bennyini tebasobola kwetunula mu maaso ba hosts ababiri. Kakati wa kamera naye musaasire ziraga oba bankwasa ensonyi sijja kulimba aba bankwasa ensonyi nga nze kameramaani kati nkole ntya nzuuminge kwani? Era ozuuminge ki? Era nzuuminge ki?
kati kitegeeza n'ekyo nakyo kirabika nakyo kiyinza obutakola bulungi kuba ne mu maaso g'ekibiina era nakyo tekyavaayo bulungi. Butuufu olaba omuntu kyamutudde ku kifuba, abantu bannyogovu, ngalo bajja zikuba lwampaka naye nga kye bazikubira si kyekyo ekituufu. Bali confused nabo tebategeera bigenda mu maaso. Yes, Kalike wangamba bwe yali ku kituuti nga ayanukula Uncle Bean nga byayogera tebiriiyo biki omuntu n'omuteekamu ssente naye ng'olaba abantu bakuba engalo nga size za bulijjo. Kati n'ogamba bw'aba byayogera tebiriiyo, kati bwe tubuulira ebiriyo ebituufu byali bitya. Enkoko mwagirya temwagirya. Waliwo omuntu fulufiga bwe yandibadde akolera obulungi singa bamudeployinga ku kintu nga katugeze kyakuvuma ng'oli avuma. Wali olidde Uncle Bean nga alina omuntu yenna gw'avuma. N'okuwemula tawemula. Kagamba omuntu bw'ayogera pain gye yayitamu ng'ali naawe. Nakugamba nti nze nali mwavu neera nga ninawo akanga akatonotono naye n'akange ke nalina akanzijako. Ate ne bagaana okukanziriza ate nempisibwanga ekyonziira. Waliwo ebintu muganda wange wamala by'otasobola kusasulira. Manyi kye bayita emotional damages. Yes. Tosobola zisasulira. Ezo tezisasulirwa. Yes. Tosobola zisasulira because you can never feel how he felt at that particular time. Kati naawe oyinza okuba ng'olina bw'owulira obubi, kati nga naye bw'owulira obubi nga bakwogeddeko mu mbeera kati ng'eno eriwo. Kati naawe weeteeke mu bigere by'oli bwe wayogerangako nga tomanyi nti ne gwenjogera kalabika yeye oba ali bw'ati oba wali bw'ati. So meeting bwe yatudde awo era nze nga Matovu nina ebintu nga 2 oba 3 byensuubira ebiyinza okujja oba bitya. Kansooke nkuweeko ekisooka. Mpulira. Nekino ndowooza kankireke. Ane naawe nedda ssebo si yegenda okubeera emaanyi. Si yegenda okubeera tekigira abantu ne kibanyiiza. Nokijja kukosa abantu bw'olina abawagizi bangi. Nedda kye ngamba bwe naakyogera abantu tebanyiige. Tebajja kunyiiga, bakwagala nnyo, tobanyiiza. Basanyufu buli kyoleeta basanyuka. Buli kyoleeta basanyuka busanyufu. Ate oyinza obutakajjaawo, oyinza okajjawo ne batanyumirwa. Tetuli mu byakunyumisa, ffe twogera bintu bituufu. No bayinza obutayiga kale, ate nga kayinza obbayamba okuwulira kino. Wadde nga byali bisiriseemu. Naye oyinza okwesanga nga emu ku strategy ezigenda okujja okubikka kino ekibadde kikutte ejjembe. Yes. Bujingo ayinza okufunayo abasumba 2 oba 1 n'amuteeka ku kituuti n'amufuula enjiri ey'olutalo. Kuzimu ku strategy eziyinza okujja. Ezimu ku strategy eziyinza okujja okulaba nti azibikira kino kubanga yejjukira ebiseera ebisinga talwana na muntu gw'oyinza kulowooza nti nno talina kyafiirwa kati nga bw'olaba Bean. Kati ayinza okunoonyaayo omuntu yenna katugeze mpakyamulabirako nga bw'olaba Pastor Robert Kayanja. Yes, sebo n'ebibaddewo. Kati ayinza nga banogamba okusimba amannyo ku Pastor Robert Kayanja ng'agamba nti yali emabega w'abano abavaayo ne boogera ku bwenzi obuli ku kituuti ku Kanani. Nti yabateekamu n'ensimbi. Aleetera abagoberezibwa okulowooza nti nga bulijjo abasumba bamuwalana baagala kusuula kkanisa. Olwaleero ndowooza omutwe gwayo ebyafudde mu miitingi egenda okulwanisa ebyogerwa. Genda maaso Bujjingo. Omukitegeeza kye nkugamba. Essebo. Njagala abantu abatugoberera era abatuwuliriza. Njagala
bwe tuleeta episodes ziri ez'omunnyo oguweddemu ensa nina ebintu bye ŋŋenda okukoonako ate mbajjukize bino bye njogera mu kaseera kano. Yes. Guno omulimu nagwewa Mukama Katonda n'ampa amagezi ne tuguteekamu obwongo research tugenda baleetera episodes sigenda bagala nti zigenda kubeera bwezi. Yes. Ne tugenda baleetera episodes temugenda kwejjusa data wammwe ge mugenda ku spendinga. Yes. Kwegamba mujja kufuna kyetwandiyise value for your data. Okay. Oba okitegeera bulungi nnyo. kuba tugenda kukiwa obudde. Kati omusumba omu ku basumba gwenyinza ogamba nti yayinza okulugwamu. Yes. Ye Pastor Robert Kayanja. Naye ate munaye weewuunye emabegakawo Pastor Robert Kayanja Bujingo yamuteeka ku nninga. Vaayo ovumirire bino tumanyi oli musajja wa Katonda. Vaayo ovumirire ebisiyaga. Yes sir. Pastor Robert Kayanja n'avaayo n'ayogera mu maaso g'olukuŋŋaana lw'ekibiina lwonna. N'ayogera nga mukyala waali wali nga congregation eri wali nga n'abaali bamulumiriza abamu we bali wali naye nga beetonda. Kati ekyo nkikuwadde nga kyenja okujjukiza abatuwuliriza era abagoberera omukutu guno mu maaso eyo. Yes sir. Kuba tetugenda kumaliriza puroguramu eno mu mwezi gumu. Tukyalina ebintu ebyokwogerako bingi. Kwegamba episode z'omunnyo oguweddemu ensa si za mwezi gumu. Muganda wange tosuna. Nange omuntu kakati ng'ekyokufunayo omusumba oba abasumba be bagenda okukitikka batandika okufuuka enjiri ku Kanani okitadde ebbali. Omanyi wagenze n'otandikira mu Kanani simanya oli yakuweereza message ng'agamba Kanani kyali kifo ekyalimu embaga. Kale Kanani abaana babeereyo ekifo ekyalimu embaga babeereyo ne bakola obweko bwabwe munnyo oguweddemu ensa. Teweeraliikirira bijja. Nekikunawo otutadde nnyo ku waiting tolina kamu wadde kootusunirako. Gwe tofaayo. Kakati ekirala kye bagenda okukola oba kye basuubira okukola. Yes. Okuyungula ttiimu y'aba bloggers nga bw'onoogamba nti okunoonya abaana abalina amasimu be wandiise nga ba influencers nga naye ate temubamanyi. Batandike okugenda ku mikutu nga bw'onoogamba nti nga guno ogwaffe ogwa Uganda ey'enkya. Yes. Bayiikeko batandike okuteekako comments eziwolereza oba basseeko propaganda yenna. Oba bagambe nga banogamba nti kati nga nze Matovu babeeko kye bantuuzaako nti oyo Matovu anoonya ssente. Omusumba yamusaba ssente bweziti n'azimuma kati agezaako kwonoona linnya lye. Naye njagala mbuusa abatugoberera era abatuwuliriza era nammwe mubuusa abalala bali okumpi. Yes sebo tuwulira. Ne bwe banaagula abantu abakomawanga ekyobwenzi kikyali ku kituuti. Yes sebo. Kijja kuba tekijjeewo kye twogerako nti Susan Makula waatudde si yalina okutuulawo oba atya. Kati njagala Bujingo atuggireyo olunyiriri mu Bayibuli oluteeka Susan Makula awo waali mu kategore gy'alimu. Bayibuli agimanyi yagisoma. Yes. Twagalayo olunyiriri olu lumu lwokka oluwagira obwenzi mu Bayibuli nga bw'onoogamba nti kale bwe mubanga mukemeddwa nnyo mulekewo bakyala bammwe bwe mwawasa oba bwe mwagattibwa nabo mufuneyo nga bw'onoogamba ka side dish. Njagala olunyiriri olwo alutufunire.
kubanga bayibuli yagikola ki agimanyi yagisoma bwesembule mu mutwe. Bajjajjaffe bagamba nti owaayi sooka ombuulire omanyi oli musajja mukulu naye omanye ensolo gye bayita enkima. Emyaka gye ndiko ninza obutamanya nkima nenno naawe oyinza okuba nga omanyi bukima naye nga tomanyi nkima. Omanyi enkima gye njogera ku nkima gye bayita nakabugo. Si bungimanyi nzimanyi bulungi ninza okutuukayo ne sitamanya bika bya enkima ennuma ogimanyi bulungi nnyo ssebo nga nkulu bulungi. Enkima ebiseera ebisinga lwoba oyagala okugisemberera omanye erina ensonyi eba ekudduka nga yeeyongerayo. Yes. Naye ejjukira nti enkima si muntu nti ejjukira nti no saayambadde empale. Kati yo gyekoma okuwalampa nga yeeyongerayo waggulu mu muti n'okulaga obwerere bwayo. Eyo gye wabadde ojja ng'ombuuza ku by'enkima. Tutegeeragana. Wabadde ojjaeyo ng'ombuuza ku by'enkima. Kakati muganda wange Bujingo ye akalambidde ayongera kuwalampa agenda mu masanso waggulu eri kyokka ate bambi musajja wattu tayambadde. Tayambadde. Nkubuulira mazima. Kubanga ne bw'onooyiwa akawumbi ka ssente mu propaganda ono nga tojjeewo kye boogerako bajja kusigala nga bakyogerako. Ne bw'onooteekamu akawumbi ka ssente kubanga alabika mweteefuteefu okumenya banka bwe kiba kyetaagisa kumenya banka naye ng'emboozi eno evudde ku social media. Wangi taata? Bwe kuba kumenya banka ate ajja kwebuuza oba ajja kubuuza kyetaagisa mmeka. Kati mu kyetaagisa mmeka oyo mugenda kuviiramu abantu abagenda okujja batandika okugamba gundi nga yalekawo omusajja gundi, pasita gundi nga ye yalekawo mukyala we, pasita gundi nga ye okugamba bakulage nti kya bulijjo. Baleete ebiboozibozi ebyo baleete ebintu okubigeraageranya ku kino ekiriwo. Naye nga jjukira nti abantu bano obwesige bwe baateeka gwe twandiise oba gwe bayita bo omusumba waabwe bwali bungi nnyo era bambi ng'abamu kati mu kaseera kano batendewaliddwa bawaliriza bagumiikiriza naye abamu batendewaliddwa ku bye balaba ku bye bawulira ne ku ebyo ebigenda mu maaso gaabwe bangi batendewaliddwa. Kati njagala kwebuuza abo bonna abeeteeseteese okulya ssente za Bujingo nga mwagala ogenda okumuwolereza, mugenda kumuwolereza nti tali mu bwenzi? Mugenda kumuwolereza nti nno biini byeyayogera si bituufu? Mugenda kumuwolereza nti Teddy Naluswa teyagobebwa azini ku kituuti kya Kanani? Mugenda kuwolereza ki? Nzomanyi ze ssente y'ekibi nagaana okugirya. Bagenda tugamba nti biini mukyala Teddy yamuteekamu ssente. Naye kati omanyi bannayuganda era banaye twebaze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waabwe yabuusa bannayuganda buli kyoyogera baba bakutegedde dda. Nkubuulire okusiibya abantu kwandibadde kwatandise dda naye kati tekugenda kujja mangu, naye ate mu kaseera kano wandibaddewo okusiiba. Si yemu ku strategy ebadde ejja, obadde wabisomoddeko obadde babikusomoleddeko nti yandibanga ye strategy ebadde ejja. Ekyo nakyogerako nkiddemu
kale kanakyo kankyogereko yakajjeo ebibadde birina okukolebwa bibadde ebintu nga bisatu. Ekisooka okulangirira okusiiba naye mugamba aleme kusiibisa abantu njala kuba ye tasiiba ako n'okamusooka n'okamwanguyira aleme kusiibisa abantu njala kubanga ekisiibya abantu enjala nga gwe ate naye eribo mu kitanda weegadanga kyeki bo basiiba enjala ate nga gwe eri oli kugundi kubitta oli mukwebajjagala wakita kwebajjagala waliwo otero gye waŋŋamba mu kusiiba gye yasinga okuwagiriramu abantu ate ng'abawagira ne Matovu hoteri eri Masaka mu Kizungu tetuli kusonyiwa weri kakati ekyokusiiba ekyo kyo ayinza obutakirangirira mangu era oyinza n'okwesanga nga ekyokusiiba kati ekkanani kiyinza okukendeeramuko wadde ng'ate ebiriwo byetaagamu okusiiba n'okwegayirira ennyo naye lwakuba nti ate okusiiba n'okwegayirira okutaliiko kwenenya kubanga kwoza n'oyanika mu ttaka kiyinza okuleetamuko oba oli awo obuzibu katulinde bulinzi tulabe sekyo si kyakaakati naye yandibasiibisizza ennaku nga 3 awo 2 yandibasiibisizzaayo kakati naye twebuuza ddala kiki ennyo ekituusa omuntu okugamba nti oba kumenya banka ngenda kumenya banka naye balina kino kirina okuva mu ddiiro kiki ennyo why kiki ennyo yes okkiriziganya naffe nti omunnyu guweddemu ensa kubanga singa obadde okyalina kye bayita credibility wandibadde wakola dde ekintu ekirala abantu kwe balabira ne bagamba nti mu butuufu ono omusajja addamu okumwogerako ye mulalu nkubuulira okuddamu okwogera ku musajja ono okusinziira ku kino kyakoze obeera mulalu tutegeeraganya bulungi nnyo kakati laba ebintu ebyatutuusizza eno bya bbeeni kuba nti agamba nti yayisibwa bubi naye kati gwe kuba kafaananyi singa omusajja baamuyita ne bamusasula byandibadde bituuka eno yewo singa butono singa bwaggwawo dda singa bwava nawo dda singa bwaggwawo dda yes nga tuli ku birala singa bwavaawo dda naye kati olwekuba nti enkima ewalampa muti ate teyambadde nanki gyekuma okuwalampa n'okuswala nanki kakati luli ogamba wenadde wa Teddy siiswale kati toli wa Teddy toswala basajja bajja kuyita mu mikolo gyabwe ng'olina okugenda naye abakazi bagaye nti oyo mulamu musajja abadde alabika bulungi naye maama olekawo omukazi gw'obonyebonye naye ebbanga lyonna n'ogenda ne malaaya omanyi nti no kati Susan bamulaba ekifaananyi kye bamuteekamu kyabamalaaya naye ate ne bamalaaya balina respect okusinga Susan olw'ensonga malaaya ogenda gyali on a contract yes togenda kumanyira malaaya beyond that money bwakugamba nti no contract yaffe ya mitwalo 2 oba 5 oba 2 oba kakadde kyekyo nawulira luli bad black agamba nti atalina bukadde 3 nze tommanyiira oba okitegera kyekugamba bulungi nnyo ssebo n'amala agamba nti enough is enough Susan ewannyo waawo omunnyo oguwaddemu ensa Matovu sasa kaleetayo yadde episode n'emu nkubuulira mazima kwegamba essaawa eno n'alangira n'agamba nti Susan twawukanye ebintu tukole bwe tuti sikuwa yadde episode n'emu wamala ne bw'oyagala otya wandibadde n'obujjawo kati kuba omusajja oyo ayinza okwegira enkya ne yeekuba n'agawa waayi olaba episode bwe tuzisibwa
anti omuntu bwe yeekuba mu mutima wonna we yeekulira mu mutima kama Katonda ye aba amwaniriza. Yes. Naye ate tolina kulinda budde kuggwaayo. Obudde bwe buggwaayo bagamba nti yagenda okujjukira okwebika nga obudde bukoze eki. Kati naye wandiyanguye obudde nga tebunnaggwaayo omukulu ayinza okuwuliriza ebigambo byo n'agamba kanyonoona episode andibadde oyanguwa. The three faces of Bujingo. Ate yo nayo ndala. Ante eyo yegira yeggalawo episodes. Ziri ez'omunnyo ogweddemu ensi. Mukama Katonda wange. Naye abantu abatulaba n'abatuwuliriza. Yes. Nga muwaddeyo obudde bwammwe okuwuliza bino bye tubagamba wadde nga obaolyawo si bye bisinga okubanga byamagezi. Mwali muzzeekaawo ne mwefumiitiriza, mwali muzzeekaawo ne mulowoozaamu nti byenkola ku nsi oba byenkola mu nsi singa njivaamu enkya. Yes. Bintwala wa? Yes. Kati wamala kankubuuza era mbuuze n'abawuliriza. Yes sir. Bw'oba oli ku ddaala nga tugeze ng'oli musumba kati nga bw'olaba Bujingo ng'oli musumba. Yes. Nga ssente weeziri ng'era bwe ziriwo. Kiva ku ki? Tugeze bw'oba ng'olina property gy'oyagala okugula, katugeze oba ttaka oba nnyumba, n'obigulira mu mannya g'omuntu omulala nga sina wa luganda lwo. Tulina nabo omuyita. Lindako ekibuzo kiddemu mwami Matovu, ekibuzo kiddemu. Kubuuziza nti singa bugeza omuntu nga bw'olaba Bujingo nga ali ku ddaala mmwe lye muyita ery'omusumba. Kiva ku ki? Bw'abanga agula property oba agula ttaka oba agula nnyumba n'abiteeka mu mannya ag'omuntu omulala atali na wa musaayi gwe oba atali muganda we, olowooza kiva ku ki? Tuyinza okubeera n'ensonga ez'enjawulo nga omanyi n'Akimi ndowooza bajjajja baateekawo olugero awo ne bagamba nti nno Akimi oba gw'abaako ekizizo akira tunamma. Wabaawo ebintu naawe wennyini by'oyagala okutuuka okwekweka nga toyagala muntu amanye nti nno ekintu ekyo kikyo. Mukyala wo toyagala amanye, abaana bo toyagala bamanye, ne girlfriend wo oba muganzi wo naye toyagala amanye. Naye ekyo gwe olina okuba ng'okimanyi gwe wekka n'oli gwe wakigulidde. Ebyo nno bye bimu ku bilemeza omusajja ono eruzira. Omusajja aliwa? Kato Kajubi. Ye Kato Kajubi. Kato Kajubi. Kato Kajubi emisango gyaliko. Kato Kajubi emisango gyaliko. Egy'okutta. Sijjakutta. Egy'okusaddaaka omwana. Ekyo kyakungulu naawe. Ebyo bye bayita ebirabika, ebiraga ebitalabika. Programu olwaleero ewedde. Ndeka naawe gundi. Tosobola kumaliriza programu abruptly bw'etyo. Nga tompadde wale n'akantu kajja mu three faces of Bujingo tolina wadde kootuwaayo kootusunirako ng'ogimala bubi. Atakuumira mpeera abatukuumire nange. The three faces of Bujingo ey'episode ndala n'omunnyo oguweddemu ensa episode ndala ku Uganda ey'enkya. Tugenda tandika obbawo ate episodes eziba zibula amaaso n'okubajja ekifu ku maaso
Yes, twatandikira ku nzikiriza, religion, faith, yes. Musooke mubuukira awo ate tujja kukwata ne ku sayidi eno ey'ebyobufuzi ebibalemesezza okuvaako akatambaala ku maaso. Nze muzzukulu wa Gawunga Moses Wamala, Ssaabasajja Kabaka wangaala. Uganda y'enkya.